Mu mawulire ge tuyinawo wetwogereranga abayizi 21 ab'essomero erimanyiddwa nga King David Junior School ery'Endejje nga kwe kuli ne director waalyo bakakasiddwa nti bafudde ku kitundu ekimanyiddwa nga Kaseremu Sub County mu district y'e Kapchorwa nga bano baabadde bagenze kulambula ku Sipi Falls n'ebitundu ebirala ebisangibwa side zeeyo e Kapchorwa. Kakati kimaze okuba nga kikakasibwa nti 21 ne director w'essomero be bakakasiddwa ogenda maaso n'okuba nga bafudde abaabadde bagenze okulambula baasi bwe yagenze maaso n'okuba nga eremererwa omugoba waayo oluvannyuma lw'okuba nti egambibwa okuba nti yabadde efunyemu obuzibu wabula kuba eyewitnesses abaabaddewo balina bye boogedde byengenda okulaga nti baasi eno baagitegedde before ng'eriko obuzibu wabula ne bagezaako okugenda maaso n'okuba nga bawalira ne basigala nga batambula era ne bavuga abaana kakati 21 nga kuno ogattako ne director w'essomero lino kikakasiddwa nti kakati bafu ate ng'ennamba egambibwa okuba nti ekyasobola okweyongera olw'ensonga nti bali mu malwaliro waliwo abali obubi waliwo abali ku oxygen waliwo abakyagenda maaso n'okuba nga baddusibwa mu malwaliro amalala okulaba nga bafuna obujjanjabi naye nga kikakasiddwa nti bano baamaze dde ogenda maaso n'okuba nga bafa 21 nga kuba na21 kuliko ne director nannyini ssomero era nga naye yabadde atambudde n'abaana bano baabadde bagenze kulambula wabula bwe baatuuse ku kitundu ekimanyiddwa nga Kaseremu Sub County mu district y'e Kapchorwa essomero baasi yagenze maaso n'okuba nga eremerera eyabadde agivuga bwetyo n'ekola akabenje akaaviiriddeko 21 okufa ne director w'essomero. Kati baasi yabadde egenda maaso n'okuba nga egenda ng'eragira ddala nti erina embeera etali nnungi nnyo naye nga kigambibwa nti yabadde agivuga yakalaze empaka era oluvannyuma lw'okukalaza empaka ne bamugezaako n'okumuwa baasi endala esobola okuba ng'etwala abaana mbunaagaana ne director yabaddemu era bw'atyo naye yagenze maaso n'okuba ng'afa. Waliwo abali mu malwaliro nga bwe nkugambye wabula ekisinga okwewunyisa era ekisinga okutiisa mu mboozi eno kigambibwa nti mu mwaka guno gwa 2026 mu period ya mwezi nga gumu lino essomero okufuna accident kiddiridde accidents endala ezizze zibawo era nga nazo za masomero. Wuliriza ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu guno gwennyini batugamba nti a bus transporting students from Mwebaze High School Kachiri was hit by a passenger train. Mujjukira train eyatomera baasi y'abayizi b'essomero erimanyiddwa nga Mwebaze High School. Bano ne bagenda maaso n'okuba nga baafa era byali mu district y'e Mukono. Teacher yagenda maaso n'okuba nga alumizibwa n'abalala abagenda maaso n'okuba nga bafuna obuvune. Zaali nga 10 omwezi ogw'omusanvu mubijjukira ebyo bya baasi eyatomeregana ne train. Akabenje ako kaali mu train ne baasi yali evuga abaana b'essomero era kaali mu district y'e Mukono. Ngenda kuzzaako kemabega ku nsonga eyo. Mu mwezi ogwa July era nga gutandika era kigambibwa nti an educational bus mu Gulu Secondary School yakola idinga mu bitundu by'Ekigumba era nga kigambibwa nti kondakita yafa then n'abayizi 17 nabo ne bagenda n'ebisago nga 14 omwezi guno gwennyini era ogw'omusanvu sukulu baasi eyali esomero erimanyiddwa nga Amoria High School era nayo yakola idinga ne stationary trailer ku Bugweri Highway era nga kigambibwa nti driver yafa n'abayizi abalala 15 ne bavaawo n'ebisago. Kakati zibadde teziri busa ennaku z'omwezi nga 16 baasi ya King David Junior School ery'Endejje e Kapchorwa gye baabadde bagenze okulambula bakomyewo nga 21 mirambo abagenze nga balamu abazadde balabiddwako nga bakaaba balamu agenze maaso n'okuba nga atuuka ku siini bw'atyo n'atuuka ne ku ddwaliro n'atuuka ne mu ddwaliro ewabadde abaana bano era n'akonfaminga abamu ku baana abafudde n'abamu ku bakyagenda maaso n'okufuna obujjanjabi wamu n'abazadde b'abaana abo abagenze maaso n'okuba nga bajja babeere nga bakonfaminga naye nga baasi yagenze maaso n'okuba nga egwa oluvannyuma yagenze maaso n'okuba nga eremerera yabadde agivuga. Kati njagala kuwa details okuva ku baabadde ba eyewitnesses nkutwaleko n'ekiri ku ssomero. Essomero lino lisangibwa Ndejje atamanyi we riri ngenda kugenda maaso n'okuba nga nkulagawo wabula ng'ekiri mu ddwaliro kigambibwa okuba nti n'abo aboogerwako nti baafunye ebisago kigambibwa nti nabo mwandibaamu abayinza okuba nga tebajja kudda ngulu newankubadde ng'ensonga eno egenda maaso n'okuba nga ekwatibwako abasawo bakola ekisoboka. Distance eno gye baatambudde atamanyi sayidi eno ewali Sipi Falls njagala otunulire maapu eyo. Abayizi bano baatambudde okuva e Kampala oba okuva e Ndejje ne bagenda maaso n'okuba nga batambula distance ya ssaawa 9 hour drive. Baatambudde essaawa kumpi nga 9
kilometers ng'ebikumi 464 okuva e Kampala ne bagenda okulambula mu bitundu by'e Kapchorwa era ng'eddwaliro eribadde liri okumpi eddwaliro ly'Embaale era Embaale gye babatutte ne bagenda maaso n'okuba nga bafuna obujjanjabi kakati ekiri mu ddwaliro bangi bali ku bisago eby'amaanyi bakyagenda maaso n'okuba nga babatetenkanya okulaba nga babakolako wabula ate bangi bagambibwa okuba nti bafudde n'abo abali mu mbeera embi bakyagenda maaso n'okuba nga beeyongera wabula waliwo baasi abataafunye buzibu kubanga baasi zaabadde 2 era ebifaananyi ngenda bikulaga naye nga ekimaze okukakasibwa era kyemaze okuba nga nkonfaming okusinziira ku sources ez'enjawulo kigambibwa nti 21 nga kuliko ne director ow'essomero lino bagambibwa okuba nti be bafudde era be bakakasiddwa kakati emirambo egimu giri mu mochale n'ebigambo ebirala nga bogenda maaso n'okuba nga obiwulira era amawulire gano gatuuse wano ku ssaawa in fact gatuuse kiro kuba byabaddewo kiro wabula ku ssaawa zibadde 2 ez'okumakya g'olunaku olwaleero bino byenkuwa ne bigenda maaso n'okuba nga bikonfamingibwa tomanya wakyayinza okubaayo amawulire amalala agajja oyinza okugenda maaso n'okufuna amawulire amalala oba oli awo woofunidde akatambi nga waliwo information empya egenze maaso n'okuba nga evaayo twasoose okufuna information eno mu kiro ekikesero olunaku olwaleero ng'akabenje kano kaakagwawo wabula ng'ennamba y'abo ababadde bafudde yabadde tennaba kubanga ekakasibwa kakati ebyo ngenda bikuwa then ate nkuwe ne ku bisembyeyo ebiri latest ebikakasizza nti 21 nga kuliko ne director w'essomero bakakasiddwa nti bafu wabula n'abali mu ddwaliro abagenda maaso n'okuba nga bafuna obujjanjabi nabo bawerera ddala era omuwendo ngenda genda maaso n'okuba nga nfuba okulaba nga ngukuwa otegeere bulungi naye nkugambye baasi teyabaddeemu era waliwo baasi y'abamu kiraasezi ezimu abataafunye buzibu era abazadde wedda bawulirwako nga bali ku masimu buli omu ng'ayagala kukonfaminga oba omwana we tali omu kubafunye obuzibu oba omwana we tali omu kubafudde n'ebirala ebifaanana bwe bityo kakati kyenjagala okuba nga nkuwa wabula nkugambye kano kabenje kalinga kaakuna mu piriyodi ya mwezi gumu nga buno obubenje bwonna buli ku baana b'amasomero ngenda kukuzzayokko nkunnyonnyola obubenje bwonna buno buzze bubaawo n'engeri gye bubaddewo naddi lwe bugenze mu maaso n'okuba nga bubaawo ekintu ekisinza okushookinga bannayuganda n'okubeebuuzisa ebibuuzo ebingi ennyo obubenje buva ku nguudo mbi buli kuba drivers nga bonna beebamu oba waliwo ekigenda mu maaso ekitalina bakubanga kitegeerekeka naye nkugambye kano kabenje kaakuna mu period ya nnaku nga 30 zokka nga bwe ngenda ogenda maaso n'okuba nga mbikuwa nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga otwegattako kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko pata kade aka notification obeere ng'otambula naffe ebbanga lyonna kakujjukiza nti kakati tutaddeyo ogende maaso n'okubanga otegeera buli kimu nga bwe kigenda maaso n'okubanga kihappeninga embeera ya bunkenke nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti abaana baafunye akabenje abaabadde bagenze okulambula era baabadde ku CP Falls akatambi ako kakwatiddwa nga akabenje tekannabaawo era oluvannyuma lw'essaawa mbale baabadde bali mu kuvaayo okulambula kuwedde gye baafunidde akabenje naye nga kigambibwa nti baasi yabadde erimu embeera etali nnungi nnyo wabula yabadde agivuga mbunaawalira era n'agaana ogenda maaso n'okuba ng'awuliriza okusinziira ku ba eyewitnesses naye ate nga waliwo information endala evaayo eyongera ogenda maaso n'okuba ng'etiisa bannayuganda naddala ku mboozi zino era bangi beebuuza naye ddala kiki ekigenda maaso n'okuba nga kikola obubenje buno abamu beebuuza tugambe nti nguudo mbi tugambe nti ba drivers tugambe nti obubenje buno buva ku ki kubanga guno si gwe mulundi ogusoose banga sidde n'emabega tulabye ku bubenje bw'abayizi b'amasomero buses oba vans oba emmotoka ezitambuza abaana b'amasomero zibadde zikola obubenje mu mbeera etategerekeka era ebibuuzo ne byebuuzibwa bingi nnyo abantu nga beebuuza ddala kino kiva ku ki okubeera ng'obubenje buno bugwawo ate mu piriyodi y'emu ate nga bonna bw'abaana b'amasomero ekintu kino kitiisaamukko era mujjukira ebintu bino tuzze nga tubikuwa buli ensonga ebadde egwawo tubadde nga tugikuwa era obanga obadde okutambula naffe bino bitegeera bulungi nnyo kakati abazadde bali mu mbeera ya kwebuuza bibuuzo ekifaananyi ekyo ky'olaba yali baasi ey'essomero eyatomeregana ne train mu bitundu by'emukono. A bus transporting students from Mwebaze High School Kachiri was hit by a passenger train at a railway crossing in Mukono district, killing a teacher and injuring many students. Zali ngenda kuzo mwezi 10
omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu baasi yatomeregana ne train, omusomesa omu yafa n'abayizi ne bavaawo n'ebisago. Kyokka nga n'omwezi guno nga gutandika waliwo era akabenje akaagwawo nga nako k'abayizi b'amasomero, ebibuuzo ne byeyongera. Wuliriza wano. An educational bus from Gulu Secondary School collided with Kigumba killing a conductor and injuring 17 students. Nti basi eyali etambuza abayizi okuva ku Gulu Secondary School era yakola idinga mu bitundu by'Ekigumba netta conductor then n'abayizi 17 nabo ne bavaawo n'ebisago. Era abantu ne basigala nga beebuuza kino kitegeeza ki, kino kigendererwa ki, obubenje buno twekwasa eki, budoze embi, kabenje kazze buzzi n'ebibuuzo ebirala ebifaanana bwe bityo. Nga 14 era 17 nga 14 a school bus omwezi guno gwennyini July 2026 a school bus belonging to Amoria High School collided with a stationary trailer on the Bugweri Highway, leaving the driver dead and 15 students injured. Uliriza. Nga 14 omwezi ogw'omusanvu guno gwennyini basi y'essomero erimanyidwa nga Amoria High School yakola idinga ne stationary trailer, then ku Bugweri Highway driver yafa, then n'abayizi 15 ne bavaawo n'ebisago eby'amaanyi. Kati zibadde teziri busa ssaawa nga 48 zokka ezibadde ziyiseewo, kwa kiri kyaliwo nga 14, then nga 16 mu kiro ekikesezwa olwaleero nga 17 basi y'essomero erimanyidwa nga King David Junior School Endejje mu bitundu by'e Kapukyolwa bagenze maaso n'okubanga nabo bafuna akabenje. Babadde ku akabenje kagudde mu sabu county ya Keseremu, sabu county mu district y'e Kapukyolwa, era ne bagenda maaso n'okuba nga abayizi 21 nga kwogattise abayizi bali 20, then n'omuntu omu omukulu nga ye director w'essomero naye akakasiddwa kyagenze maaso n'okuba nga afiira mu kabenje kano akagudde oluvannyuma lw'okuba nga babadde bava Kapukyolwa ogenda maaso n'okuba nga balambula bambi okulambula kwabwe kuggweredde mu maziga. Era RDC annyonnyodde nga sinnakuwa RDC ngenda kusooka nkuwe agambibwa okuba nti eyewitness, agambibwa okuba nti abaddewo oba yabaddewo nga bino tebinnabaawo, mbu ye y'omu ku baategeddeko nti baasi eno erinamu embeera etali nnungi ne bagezaako okulabula conductor, driver, nga ebbaasi eno bw'etasaanidde egenda maaso n'okuba nga etwala abaana wabula ye n'awalira. My name is Sabil Abdul Haq. I am a native of Greater Kaserem. This accident happened mysteriously. It was too fatal. It was people who had come for a study tour at Kapchorwa since it's a tourism site. It happened like this. After the bus reaching Amgul sub-county, the bus happened to get a mechanical condition with the peoples. The mechanics offloaded the peoples. Then from there, they requested for the mechanics to come and repair the bus. When the mechanics came, the driver insisted, even after senior drivers of the air told him that please, if the bus has an issue, you help us and you tell us reality so that we can get other means of transport to take these kids to the tourism site. The driver insisted. He told us he knew what he was doing. Now we also kept cool. We kept calm since he knew what he was doing. From there, the bus tried to be a bit fair. Then after that, the students were again put back in the bus until corner. That is Towe, around Towe area. That's where the learners again got off when the bus experienced another mechanical condition. They told the driver to still insist on transporting learners. The students, the pupils were again told to foot from corner to CP Falls, that's in Kaptogolo. Then the bus remained being maintained in the corner trading center, that is the sub-county. The pupils went to Kaptogolo. Then from there, they used shortcut to CP sub-county. When the bus got ready, the bus climbed uphill freely without the pupils. Reaching in Sipi, they had finished their exploration. The pupils were again requested to get back into the bus. Still, the natives insisted. They said that no, driver, this bus is not good. The mechanics were even still working on the bus in Sipi, but the driver insisted. We told him that please, we can get for you other means to put down these kids and take them to wherever they are reaching. The bus driver insisted and told us that he knew what he was doing and the bus had a minor problem. Even as we took it easy, we left him to load his bus. After loading his bus,
Students will be counted to the bus from there in short after them traveling from Sipi. In a minute of 15, we had sad news that one of the buses that had transported people had crashed in Chekwatit, that is Kawo sub-county. So the bus had a mechanical Yes, the bus had a mechanical condition which we explained to the driver and the driver insisted. Driver nti yagambiddwa oba yawabuddwa emmotoka siteri mu mbeera nnungi kugenda maaso nakubanga eyongerayo abaana naye mbu yayinsistinze n'alemerako okusinziira ku eyewitness eyabaddewo nga bambi abaana bano bagenda maaso n'okubanga bafuna akabenje ako nga kavudde ku bbaasi eyo nga bwe nkugambye era nga bigenda maaso n'okubeera nga byogerwa kakati bangi bali mu malwaliro bakyagenda maaso n'okubanga babajjanjaba wabula kaweefube okulaba nga bano abalamu babataasa akyagenda mu maaso naye nkugambye obubenje bugenda maaso n'okubanga busukka okutiisa bannayuganda nga n'ebibuuzo bikyali bingi nnyo naddala ku nsonga zino. Baramu Barugahara yatuuseewo mu ddwaliro era n'abaako ebintu byagenze maaso n'okubanga ayogera oba ebigambo byagenze maaso n'okubanga ayogera n'abaako n'essuubi lyazizza eri mu bazadde abamu. Kakati yasoose n'akubira omuzadde omu n'abaako byamubuuza era n'abaako byamunnyonnyola mu ddwaliro ng'abaana abamu bafudde abalala tebannafa bakyali mu mbeera mbi wabula ng'ate waliwo ne bbaasi egambibwa okuba nti yabadde ya kiraasi ndala yo ng'erabika teyafunye buzibu. Halo? Nyabo? Abaana babadde ba class ki? P7 ne P6. Omwana we amanya ge yani? Sakuja Gabriel. Ne Sozi William P6. Okay. Eno basi eno Ebadde mu P7. Boka. So aba P6 bali mwede ndala. Okay. Aba P6 bali mukubo bajja. Yes sir. Kujja aba P7 basi yabwe yefunye ekizibu. Kati aba P7 tujja kumanya ekituufu nga nvudde mu ngeze erige abafudde gye babatute Kapchora naye bwe tugenda kati ntuse ku basi wefunidde accident wendi ntuseewo ku basi era nebyeko n'abaana abamu abali mu ddwaliro tulinayo mu ddwaliro tulinayo nga tekako oba oli muzadde tekako Jingo Dafini ali ku platform yamwe yaba family ali mu ddwaliro ly'Ebulambuli embeera gyali musimbi wa P7 ali Bulambuli then waliyo oyo mwana ekaali wane Bulambuli then Embale waliyo abaana 9 naye sibawandise manya gaabwe so bebana 10 mu basi ya 8 Jingo kati abaana abalala bali eno gye tugenda wa bali Kapchora kati kagende Kapchora mu ddwaliro ndaba baliyo bagamba genda ku platform y'abazadde ogambe Jingo Dafin ali mulamu kigere kimenyeseemu naye bagenda kisibako ekiseminti yali wano Bulambuli naye tumutwala actually agenda kati Mbale mu ddwaliro ly'Embale bwe bamutwala wa P7 tali bubi oyo tali bubi kati abaana 9 bali mu ddwaliro ly'Embale then omuli oyo Jingo Dafini be baana 10 benakalabako eno saidi eno wembadde tuwabaddeyo omufu abafu bali Kapchora kati katugende Kapchora tulabe abafudde bali bameka Motoka eri maaso bannange tuli wano awa budde akabenje Kaserem. Let's go there and see. On the right. Kaseremu Sabo Kawunte mu district y'e Kapchorwa abaana 20 be bakakasiddwa okubanga bafudde then ne director w'essomero
naye agambibwa okuba nti ng'afudde. Kakati njagala kubaako wano kiwandiiko kingenda maaso n'okuba nga nkusomera ekikakasa information eno okuviira ddala ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa Chimp Reports, ogenda maaso n'okuba nga gwa updating ensonga zino zonna okuva gye zigenze maaso n'okuba nga zitambula. Nkugambye distance eno gye baatambudde abamanyi Kapchorwa oba abamanyi ku Sipi Falls, ensonga eno gye zigenze maaso n'okubeera nga happeninga ekikangabwa kino gye kigudde. Wuliriza mu kiwandiiko wano nga batugamba nti 21 students school owner die in Kapchorwa bus crash. Wuliriza, the pupils were returning from an educational tour to Sipi Falls when the bus crashed at Kachwatit village in Kawowo sub-county Kapchorwa district at about 8 p.m. Thursday. Lwabadde lunaku lwakuna sawa 2 ez'ekiro ekikezo lunaku olwaleero. Bino byagenze maaso n'okubanga byapeninga. Abaana ne bagenda maaso n'okubanga baafudde. Naye genda mu comment section osaasire ku abo abaafudde, then osabire ne ku abo abakyali abalamu. The death toll from Thursday night's school bus crash in Kapchorwa has risen to 21, including 20 children and the founder of King James Junior School, as government officials visited. Survivors are receiving treatment in Eastern Uganda. Baba tutte mu ddwaliro ly'Embale, wabula wano kikakasibwa nti abayizi bali 2 ne director w'essomero omu agambibwa okuba nti naye afudde nabo, era abayizi bo bali 20 era nga bamu ku bakungu bagenzeewo ne bagenda maaso n'okuba nga balaba ekigenda mu maaso. Okusinziira ku information wano mu kiwandiiko, local government minister Balamu Barugahara Atenyi said he visited the injured children alongside the Minister of State for Labour, Employment and Industrial Relations Simon Mulongo. We found 9 children in critical condition at Mbale Regional Referral Hospital, 16 children receiving treatment at Kaserem Health Center, 3 children at Bulambuli Health Center 4, and the rest at Kapchorwa Hospital. Balamu yagambye nti basanze abayizi 9 abali mu mbeera embi, critical condition, mu ddwaliro ly'Embale kkulu. Abayizi 16 babadde bafuna obujjanjabi mu kaddaako mu ddwaliro erimanyiddwa nga Kaserem Health Center, then n'abayizi abalala 3 nga bali mu Bulambuli Health Center 4, n'abalala abasigadde nga batwaliddwa mu ddwaliro ly'e Kapchorwa, okusinziira ku Balamu Barugahara. Era ye yalangiridde kino, ye yakakasizza kino nti abayizi 20 be baafudde n'omuntu omu omukulu agambibwa okuba nga yenna nnyini essomero lino, who happens to be a founder, ono ye founder amanyiddwa nga Mr. Tadeo Sekadde, agambibwa okuba nti naye afudde n'abayizi abo 20 gwe muwendo gw'abantu okuwera 21. The pupils were returning from an educational tour to Sipi Falls when the bus crashed at Chekwatiti village in Kawowo sub-county Kapchorwa district about 8 p.m. on Thursday. Luzabadde ssaawa nga 2 ez'ekiro. Bino lwe byagenze maaso n'okuba nga byapeninga. Abayizi babadde bava ku educational tour ku Sipi Falls gye babadde bagenze okulambula. The tragedy is among the deadliest school transport accidents in Uganda in recent years and comes amid a spate of fatal road crashes. Nti akabenje kano oba ekikangabwa kino kiguddewo wakati mu kubeera nga obubenje bubadde bususse oba bususse mu myaka egiyise. Jukira nze nkuwadde obubenje 4 kati mu period ya mwezi gumu. Naye ekisinga okwewuunyisa, obubenje bwonna bulimu baana b'amasomero. Obubenje bwonna bwapeninze mu period ya mwezi gumu. Naye bwonna nga bulimu school vans oba school buses, abamu nga bava kulambula, abamu nga batambula nga bumanyi nti bus zivuga abaana b'essomero, abamu ba secondary, abalala ba primary. Kati nga bano amasomero ge gasinze obubenje obwapeninze mu period ya nnaku nga 3 eziyise bubadde bw'abaana b'amasomero. Wano wekisinze okuleeta shock naddala mu bantu abagenda maaso n'okugoberera ensonga zino. It followed the recent crash involving a Gulu secondary school bus in Kigumba that killed a conductor and injured 17 students. Kali akabenje ke nkugambyeko, essomero balita Gulu secondary school, basi yaalyo yagwa mu bitundu by'e Kigumba netta conductor n'abayizi 17 ne bavaawo n'ebisago. Another crash in Gomba district. Mujjukira another crash in Gomba district that claimed 6 people traveling to a wedding. Nti waliwo n'akabenje akalala kagudde Gomba, abantu 6 babadde bagenda ku mbaga ne bagenda maaso n'okubanga baafudde. Nno bigenda maaso n'okubanga bitiisaamu. Batugamba Uganda
recorded 26,044 road crashes in 2025, up to 25,107 in 2024, according to the Uganda Police Annual Crime Report. Of those, 4,602 were fatal, claiming more than 5,300 lives. Uliriza okusinzira ku statistics batugamba nti mu mwaka gwa 2025 gwokka obubenje bw'oku nguudo emitwalo 264 ze accidents ezahappeninga mu 2025 yekka. Then 2024 obubenje emitwalo 2,15,117 ku nguudo zokka, bubenje bwa ku nguudo. Era nga kigambibwa okuba nti okusinziira ku annual report ya kitongole kya Uganda Police, kw'obwo bubenje 4,662 bubenje bwa kugamba fatal accidents. Era nga obubenje buno uliriza obubenje 4,600 bututte obulamu bw'abantu 5,300 nga bafiiridde ku nguudo z'eggwanga erya Uganda. Police attribute more than 40% of crashes to reckless driving, including speeding, dangerous overtaking and tailgating. Uliriza okusinziira ku police, ebitundu 4 ku buli 40% ebyobubenje obuguddewo mbubadde buva ku kuvugisa kimama, kuvuga ndiima ne ba drivers nga bebakozinze obubenje buno. Naye ate jjukira twalabyeko ku nsonga ezitulaga nti n'amakubo gano agamu bugasusse okubeera nti mafunda. Baramu Barugahara praised residents of Tingei County, Kaserem and regional emergency teams for responding quickly to rescue the victims. The succession Balamu yasiimye abantu b'e Kaseremu bano mbu baakoze ekisoboka okulaba nga bambi. By the way, ng'oggyeko regardless ensonga endala zonna ekyamazima abantu b'e Kapchorwa tewabaddewo yadde okuluutinga yadde okukola ekintu kyonna. Baagenze mu maaso n'okuba nga bakola ekisoboka okulaba nga bataasa abantu. Ngenda kulaga akatambi awo. The succession of fatal crashes has intensified calls for the rollout of the revised electronic penalty system EPS, which uses cameras and automated number plate recognition technology to detect speeding and other traffic violations in real time. Ati jukira ku makubo kuno kuliko zi kamera, makubo agasinga obungi. Kuliko technology, emo kamera ezo zirimu technology akwatagana kye bayita electronic penalty system EPS. Nga technology oyo asobola okugamba amakingo bakwatagana ne number plates, digital number plates ezo basobola okwa identifying enamba oba emmotoka eri mu kudduka speed esukka we yandikomye, naye nga system eyo esobola okudetect nga kitegeeza weetaagawo engeri y'okulaba nga bano abantu basobola okustopingibwa, kubanga kamera ne bw'enaalaba akabenje ne kahappeninga then n'otuleetera footage nti banaye byabadde bwe biti kiba tekigasa. Kitegeeza wateekwa okubaawo nga bwe badetectinga then ne action etekingibwa, emmotoka eyo neeyimirizibwa ekiba kisoboka n'agivuga n'agenda maaso n'okuba nga avunaanibwa. Wabula ne muzimu ku nsonga endala ezisinza okwogerwako ze nguudo okubeera nga nfunda, kyokka ate abavuga ne baagala okugenda maaso n'okuba nga bayisa. Government says the system will complement fewer than 2,000 traffic officers policing Uganda's rapidly growing vehicle population, with officials arguing that continuous automated enforcement is essential to reducing preventable road deaths. Government egamba mbu erina kyesobola okukola abasirikale ng'2,000 aba traffic bagenda maaso n'okuba nga bateekebwa naddala ku ngeri ey'amamotoka amangi agali mu kuwera naddala mu ggwanga erya Uganda. Kakati njagala okutwala ebigambo byogeddwa, ensonga zitandise okugenda maaso n'okuba nga zitambula, ebibuuzo bikyali bingi nnyo ebigenda maaso n'okuba nga byapeninga mu malwaliro maziga meereere. Ekisinga okutiisa kigambibwa nti wandiwulirwayo ne reports endala mbu kubanga waliwo abaana bangi ekyamazima nga bali mu mbeera mbi. Baasi eyo bwetyo bwe yagenze maaso n'okuba nga efaanana. Baasi yagenze maaso n'okuba nga etomera oluvannyuma lw'okuba nti yalemereddwa. Era olw'embeera bwetyo bwe yabadde baasi yasobola, in fact akabenje ako kali kalala ako, naye baasi eno bwetyo bwe yafaananye bwe yabadde emaze okugenda maaso n'okuba nga etomera, ambulance nga zigenda maaso n'okukola omulimu gwazo na buli kimu. Wabula baasi emu eyabadde evuga abaana ba P6 yo teyafunye buzibu, era byonna byagenze maaso n'okuba nga bibaawo. Then ne RDC amanyiddwa nga Stanley Bayore
owa Kapchorwa aliko bye yayogedde byenjagala nkuwe wabula njagala mbikuwe oluvannyuma lwa Honorable David Serukenya. Jjukira essomero lino liri mu Ndejje, abamanyi Ndejje Lubugumu, Ndejje Kanaaba, Ndejje biki, ebyo bisangibwa mu Makindye Ssaabagabo ewa David Serukenya. Era David Serukenya engeri gye kiri nti naye musawo ate nga mubaka wa Parliament ate nga wa kibiina kya NUP yavuddeyo n'abaako kyakola. Era mbu yakwataganye ne sipiika wa Parliament mbu ne babaako kaweefube gwe bagenze maaso n'okuba nga bakola. Serukenya abinnyonnyola oluvannyuma nkuwe bya RDC. Speaker nebaza speaker wa Parliament nti yansabye contact number ngolomaze okufuna doctor ali ku ground ne muwa enamba ya Dr. Joseph. Kati abaana abo okubajja ku ground emmotoka ya Blood Bank ye yabasombye abamu ku border. Naye nga kibi nnyo ekifaananyi kibi, mwabirabye ebifaananyi, abamu tebalina mitwe abalala tebalina amagulu. Naye ku sport bafudde 19 naye ne mu clinic bagenze bafiiramu. Sisobola confirminga number naye nga kyemanyiko kati batugambye nga 23 naye I cannot confirm. Naye njagala kwebaza Ministry of Health kubanga bwe nayogedde sawa zabadde nga 5 ez'ekiro, bwe nayogedde ne speaker nakubirira World of Government Business, nakubira ne Minister of Health, ne bayita buli doctor ali mu Eastern Region, ne bayita ambulances, ne basortinga abali obubi, abaana abali obubi ne basobola okubasortinga okubatwala mu Mbale Hospital. Abaana abali stable ne babatwala mu Kapchorwa Hospital. Wenjogerera bodies ziri mu Kapchorwa mortuary z'abaana. Naye I'm in touch ne Minister of Health, I'm in touch with the speaker era ne team eri ku ground. Era kyovola abansobodde okufuna information eno yonna nga bwe byabadde. Naye nga kino kyenjagala basuubiza nti buli muzadde agenda okufuna omwana we mu mbeera gy'alimu. Mukitegedde bannange, akasobola kukyusa mbeera naye nsobola okuddiza omwana wo. Nkola ekisoboka kyonna okulaba. David Serukenya nga ye mubaka wa Parliament atwala ekifo essomero lino we lisangibwa. Abamanyizza na mixed school side eyo essomero lino gye lisangibwa side ze abamanyi. In fact bwe nakutwala ku zana nja kuba nkubuzizza naye oba omanyi Ndejje, ng'omanyi Ndejje yenna ojja kusanga essomero eryo erimanyiddwa nga King James era nga livaako ku kkubo ne lyambuka eyo abamanyawo nga ku Freedom City eyo yonna nga tonnatuukayo ngezaako kulaga Makindye Ssaabagabo gy'ayita naye essomero eryo abalimanyi mulimanyi. Muganda wange Kawuki wa Shalom nkakasa oli awo ku ssomero kuba ndabyeko ng'abazadde baatuuse dda ku ssomero bagenda maaso n'okubanga bakola ekisoboka okulaba nga waakiri abaana abasobodde okubanga bavaayo nga balamu babeere nga bajja bagende maaso n'okubanga babawa abantu baabwe. Kakati nga sinaba kubanga nkuwa ebigambo ebirala kansooke nkuwa ebigambo bya RDC owa Kapchorwa amanyiddwa nga Stanley Bayore. Yannyonnyodde embeera nga bwe yabadde. RDC yagenze maaso n'okubanga ayogera ku nsonga zino ez'abaana bano abaafudde. Good evening, listeners and viewers. It is an unfortunate and a bad night, a bad evening to Kapchorwa and Uganda at large. At around 8 o'clock, we received bad news coming from Kaserem, where a bus was involved in an accident. Registration number UA 108B2, belonging to one school from Mondeje, and that is the King David Junior School. It's estimated that it was carrying around close to 80 pupils and adults in number together. Unfortunately, I think the bus lost control due to many factors that will be established by police with the time. But as early as when I reached the site, some of the things that I saw the bus had no tires, the behind tires are not there completely. And this is the slopes of Kapchorwa. You must have a stable and a very good bus to move on these roads because the slopes are high, are stiff.
but unfortunately we have lost some of our children, and people are saying many numbers for them on social media. But as RDC, I want to give first-hand information and clear information. I'm with the DHO, the Director of Health Services, who has been at the site and is in the hospital here, ensuring the lives of those who have survived and even taking care of those who lost their lives. They are not on the road, they're in the mortuary here. We have lost 18 pupils and then 1 adult so far. Those are 19, coming to 19. 6 are in Kasserem Health Center 4 undergoing treatment and they are responding positively. The in-charge Health Center 4 has talked to us and the DH has confirmed. 3 are in Muyembe Health Center 3, that's in Bulambuli. 2 are responding and 1 needs referral. The rest 52 are with us here in Kapchorwa Hospital. But we are referring, most of them so far we have referred 4 to Mbale, and we are yet to refer others who are not feeling okay. And the community of Kapchorwa, one, I want greatly to appreciate the Sabines and the community of Kapchorwa. Indeed, when you come here, they tell you that home of friends, it's a home of friends. From the site where the accident occurred to hospital here, they have brought bed sheets, they have wear the gloves, they are helping us lift these children, taking them where they're supposed to go, those putting in the hospital. Please, the Sabines have really showed humanity and good heart. Really, God bless Kapchorwa. In other areas where accidents occur, people look at looting and stealing. But here, people have behaved and they have helped these children. Really, as a DC government representative, I have appreciated the community here for the work done. Thank you for that good heart. I want to appreciate the doctors who are led by the DHO. All of them, even those who are very far, they are all here ensuring the life of those who have survived, the survivors, are taken care of. And I want to tell the parents of these children, they are in good hands. Don't have to rush, because even if you rush, you can do nothing much. The people who are here are doing good work. You move slowly. If you have a kid here and you could think of coming to rescue a kid or to see, please take your time, move slowly. Don't just come in a bad way. Then the other one also, want to appreciate Uganda Police Force. All our police officers have been on ground, led by the DPC and OCCID, OC Traffic. They have been all around up to this time. I want also to thank our Red Cross. Red Cross has been with us throughout and they are still with us. So I want to take this opportunity to inform the community of this place and the parents of these children and the Ugandans at large that the situation is under control. There is no alarm, and those who are giving wrong figures that 40 have died, 50 have died, no. God is grace, we don't have such figures. We are trying to make sure that their lives can be rescued. And I appeal to whoever is circulating the information, be with a good heart. Don't scare the parents. We are in charge and we are here. We shall ensure they get all the services they need. Those who need referral, they'll be referred to Mbale, and if need be, they'll be referred to Mulago. So please, thank you very much. And also to thank also the press, which is giving clarity. Please, now take this as the rightful information than the circulating information around. Of those, some were saying it's a secondary school, it's not a secondary school. These are pupils of primary school, not a secondary school. I want also to put it clear. And we are here to ensure that all goes well with my brother, the DHO, and the nurses and the doctors, even the community. When you can flash this way, you can see these are not the parents of these children, but they are community members who are helping doctors from right away from the scene to this place. So please, I want to thank also the political leadership of Kapchorwa. Politicians have been there, honorable councillors, mayor of that place, LC5 has called, MPs are calling, so also they are taking care of these children. Kati mu mawulire ge tuyinawo amalala agakagwawo oluvannyuma lw'ensonga zino okubanga zitambula, minisita amanyiddwa nga John Krizesto Muyingo ebya school tours byonna bamaze okubanga babiwera. Okusinziira ku information gye tufuna, minisita uliriza mu mawulire
agakagwawo. Minister ow'ensonga z'ebyenjigiriza, Minister of Education, John Krizesto Muyingo, amaze okususpendinga school educational trips zonna okwetola eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'akabenje kano akagenze maaso n'okubanga kahapeninga akabaddemu essomero lya King David Junior School ery'Endejje omufiiridde abayizi 20 wamu ne director w'essomero eryo okubeera nga naye akakasiddwa nti afudde n'abayizi abo nga n'abalala bakyagenda maaso n'okubanga bannansinga ebiwundu mu malwaliro ag'enjawulo nga bw'owulidde mu butambi bwengenze maaso n'okubanga nkuba kakati okusinzira ku mukutu gwa Uganda Radio Network. Education Minister John Krizesto Muyingo has suspended all school educational trips pending comprehensive investigations following a nasty accident that killed 20 pupils and a school director of King James Junior School in Ndejje. Minister w'ensonga z'ebyenjigiriza aliko kati Minister John Krizesto Muyingo amaze okubanga awa directive nti okulambula kwonna oba trips zonna eziri educational zimaze okubanga ziwerebwa baziweze okwetola eggwanga lyonna ng'okunoonyereza ku kino ekiguddewo oba ku kabenje kano kukyagenda mu maaso ezo zonna okulambula na biki bimaze okugenda maaso n'okubanga babiwera. Meanwhile, the Ministry of Works and Transport is convening an emergency meeting on road safety. Kalike nkugambye nti information nyingi etambula, ebigambo bingi byogerebwa, naye bangi bagamba nti n'enguudo zino zennyini ngenda kulaga wano ebipimo by'enguudo kigambibwa okuba nti nazo zandibanga zivaako obuzibu. Kati batugamba Minister ow'ensonga oba Ministry abakungu mu Ministry ey'ebyentambula, Ministry of Works and Transport, bali mu kugenda maaso n'okubanga bateekateeka emergency meeting okulaba enguudo lwaki zisoose okugenda maaso n'okubanga zireeta obubenje. The Minister of Works and Transport is expected to address the media this afternoon following the meeting. Wenkoledde eggulire lino nga kimaze okukakasibwa nti Minister w'ensonga z'ebyentambula n'enguudo agenda maaso n'okubanga ayogerako eri eggwanga ku nsonga z'akabenje kano n'obubenje obulala obugambibwa okuba nti bugwawo era nga enguudo zino nazo ebibuuzo bingi nnyo ebigenda maaso n'okubanga byebuuzibwa ti naye ddala zino enguudo si ze zivaako tezandibanga nazo zimu ku nsonga ezivaako obuzibu okulaba nga accident si zino zapeninga. Enguudo bangi bagamba nti nfunda. Kati ngenda kukulaga enguudo za Uganda zenkana ki era standard gye bapima ebeera yenkana ki oluvannyuma lw'ebigambo bya Balamu ku nsonga za kabenje kano nga kamaze okugwawo. Nze gye nkulaga enguudo zino ti nazo zigambibwa okuba nti zandibaako obuzibu. I would like to thank you. I've not seen people who are kind like the people of Kapchora. I've gone to each bed of our young kids who got accident in Kapchora. I found 2-3 women looking after the kids like they are their mothers. I've not seen this anywhere. And I understand some of the women are coming as far as 20 kilometers away. You see, they have brought their lessons, their bed sheets, they are covering kids like they are their own kids. I wish every Ugandan can learn from this people of Kapchora. Just leave alone the doctors are paid. But the village, a woman from the village, she's seated on the floor, looking after the baby, changing the baby like his own baby. The people of Kapchora, you deserve a medal, all of you. No wonder General was appointed one of you as the Secretary General. But you are good people. God bless you. God bless you. So look after that lady, the sister to the director. She's also the director of the school. She's one of the leaders of this school which has a problem. So I don't want her to jump out of here. Yeah, you maintain her. If she can rest somewhere, she can get her something to make her rest a bit, let her rest. And maybe switch off her phone and she can rest. Otherwise, they mind her quite much. So the in-charge, thank you on behalf of my elder, Honorable Mulongo Simon, the Minister of Labour, and on behalf of the President of Uganda and the entire cabinet and government. We are grateful to the following hospitals. Mbalo Referral Hospital, which is now holding up to about 19 at the moment, to Muyembe Health Center for in Bulambuli district, which is holding 3. Kaseren Health Center here in Tingei County on the slope, which is also holding like 16, but they're transferring 2 to
Tumbale, and then this one which is holding almost 61 are still alive, and also keeping the 21 bodies. I want to thank you kindly. God bless you. I will stay in touch. Let us go to Mbale and see the procedure on the kids who are taken. Because one of the child had the brains came out, and then another one the intestines came out. So we need to see how those procedures are being done to make sure we save those kids. God bless you all. Yes, kakati okuva mu ddwaliro ensonga zino nga zimaze okubaawo kigambibwa nti enguudo zino ziriko question mark. Kakati njagadde nkulage enguudo zino nga bazizimba kuba nkugambye Minister ow'ensonga z'ebyentambula, Minister of Works and Transport agenda kubaako bya addressinga bannamawulire emisana g'olunaku olwaleero. Kakati zino enguudo nga bazikola era nga bazizimba zirina standards zezigoberera. Wabula okusinziira ku information gye nnina wano kiraga nti enguudo z'eggwanga erya Uganda ekyamazima enguudo nfunda, era ng'obufunda bw'enguudo zino bulemesa oba buleetera abagoba b'ebidduka okulemererwa olumu. Ekisooka waliwo w'osanga ng'oteekwa ng'osobola okuyisa, naye olw'okuba nti enguudo nfunda zivaako obuzibu buno ogenda maaso n'okuba nga bwapeninga. Era nga kigambibwa nti bw'okompeyalinga Uganda n'eggwanga lya Kenya enguudo zirina we zitakwataganira. Wuliriza, batugamba nti highways ezisinga obungi mu Kenya zirina kye bayita mandate paved shoulders of 1.5 meters or more for pedestrians. Naye ate mu Uganda they have no paved shoulders or only unpaved eroded dirt shoulders of under 1 meter. Kitegeeza nti enguudo z'eggwanga erya Uganda ezisinga obungi osobola okusanga nga ba pedestrians we batambulira sisiwa marking tewawukana, kati nga tosobola kwawula wano wa ba pedestrians wano wa bidduka, kati nga ate kyanjawulo mukko ku nguudo ng'ez'e Kenya nti enguudo eyo mita emu n'ekitundu osobola okugisanga nga ate ebalirwa ku luno oluguudo emmotoka kwe zitambulira si marking, naye ng'era still oluguudo luba lufunda. Uliriza, bino sibitegera nnyo nkuwa statistics okusinziira ku biwandiiko by'enfuna wano okusinziira ku sources ez'enjawulo. Major highways in Uganda standard lane measures ziri 3.5 meters to 3.65 meters. Wabula nga kigambibwa nti ze zino ezandibadde standard, naye nga kigambibwa nti enguudo nnyingi nga teziweza bipimo bino. Era nga kigambibwa nti kino kye kimu ku nsonga ezivaako obubenje, ensonga eziviirako obubenje mu ggwanga lya Uganda olw'enguudo. Wuliriza wano, because of narrow running width often just 6 meters wide on 2 lane roads. Wuliriza, enguudo enfunda ate nga ze ziddukibwako naddala ezo ezaayiwe ezivuga speed zebavugirako speed zigambibwa okuba nti zirina meters nga 6 wide, naddala oluguudo nga luyina lanes 2 zigambibwa okuba nti ezisinga obungi zirina meters nga 6 ate nga za lanes 2. Drivers are forced to share space when large lorries pass, leading to high rates of fatal head-on collisions. Nti kino singa osangibwa badriver bawalirizibwa okusharinga ka space aka katono naddala nga waliwo tugeze kiroole kijja kati ate mubadde oyo kwegamba onaave eno nonaave ate nga waliwo kiroole ekijja ku side emu ku zombi, kati nga bana ababiri abeefeesinze balina okuwalirizibwa okusharinga ka space aka katono. Ekyo kiviirako abantu okukubagana ne beetomera bwenyi ku bwenyi. Ekyo kiba kyakakabenje kaba kavudde ku luguudo okuba nti lufunda. Heavy rains and high traffic volume quickly turns Uganda roads into crater filled hazards, forcing vehicles to swerve into upcoming traffic. Nti mulimu ebinnya poorly maintained potholes. Ebinnya biri mu nguudo ezo bireetera enguudo zino okubeera enzibu ennyo okuvugirako, era abavugoba b'ebidduka bangi nnyo balabwako ng'ekyamazima basitwagolinga naddala mu mbeera ng'ezo mu kaseera ng'ako basitwagolinga okulaba nga bayita mu nguudo ezo ne baba nga bayisiŋŋanya ne bannaabwe, naye nga kino kigambibwa kiba kivudde ku nguudo enfunda, kivaako obubenje obuwerera ddala ogenda maaso n'okuba nga bubaawo. Enguudo nayo nsonga nkulu, kati tulinze minisita ow'ensonga za Works and Transport ogenda maaso n'okuba nga addressinga bannamawulire misana g'olunaku olwaleero abeeko byannyonnyola oba oli awo bagenda kukwata enguudo zino bazigaziye oba bagenda kutusuubiza ki
n'ebirala ebifaanana bwe bityo kati nga kimaze okakasibwa nti nakyo nsonga nkulu emu ku ezo eziviirako obubenje buno okuhapeninga naye nga nyongera okutegeeza nti ekiri mu ddwaliro abaana bakyagenda maaso n'okuba nga bafuna obujjanjabi bagenda maaso n'okuba nga bafiibwako wabula ate ne ku ssomero eri abaana gye bava essomero lya King James King David essomero eryo erisangibwa Endejje bagenda maaso n'okuba nga ate abazadde bakuŋŋaanye abanoonya abaana baabwe nga balamu n'abanoonya abaana baabwe nga bafu bakuŋŋaanye ku ssomero okulaba ekiddako naye nga ye minisita ow'ebyenjigiriza amaze okuwera trips educational trips zonna okwetola eggwanga erya Uganda ziwereddwa tekyali kati kuddamu kulaba nti simanya essomero tusaba emitwalo bwe giti simanya tugenda kulambula ebyo byonna mukadde kano minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyenjigiriza amanyiddwa nga John Chrysostom Muyingo bino amaze okugenda maaso n'okuba nga abiwera era kakati mukadde kano tebikkirizibwa yadde eddakiika n'emu. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.